Emikolo gy'okusiima abantu gibadde mu kibuga kyazanga ekisangibwa mu disitulikiti y'e Lwengo era nga giwoomeddwamu omutwe bannakibiina kya Raising Voices. Omukyala Sarah Namakula yalondeddwa ekibiina kino olw'omulimu omunene gwakoze okulwanira eddembe ly'abato. Okusinziira ku Namakula, abantu abatalina mwasirizi abafaako nnyo okulaba nga nabo bafuna eddembe eritera okubaggyibwako abantu abalala wamu n'ebizibu by'ensi. Ekintu kino nkikola nga nkiyinamu obumanyirivu era nga nkyagala okuyamba omwana atalina mwasirizi era mbalabiridde era abaana basatu bafiirwa kitaabwe naye mbatuusizza we mbatuusizza. Abantu abalala abasiimiddwa kuliko Helen Oroch okuva Erira wamu ne Emi Kakura ow'Ezombo, bano nga bakoze kinene nnyo okulwanira eddembe ly'abatalina mwasirizi. Bano bagamba nti kizibu okulwanira eddembe ly'obuntu mu bukiikakkono bw'eggwanga kubanga abantu abamu babayita nabayeekera lwakuba abantu bangi badduka okuva mu Democratic Republic ya Congo nga baagala buyambi. Which shows about violence in children. I think that one is another way which we can sensitize the children and give films or dances, something like that. Senkulu w'ekitongole kya Raising Voices Peter Bahemuka asiimye nnyo abantu bano abakoze obulungi era asabye abalala okwongera okuvaayo okutaasa abanyigirizibwa.